abapoliisi abalemedde mu nnyumba y'omwami w'eggombero lya Ssaabagabo Kajeerero Kyannamukaaka okujaamuka bunnambiro kisobozesa omwami okukola obulungi ku nteekateeka ez'okwaniriza nnyo Ssaabasajja Kabaka agenda okukyala mu kitundu kye. Okeeno alaze obwennyamivu nti newankubadde nga abapoliisi bano baazimbirwa dde ennyumba era ne babalagira bagisengukire ewaabwe, kyokka mu ngeri y'obujoozi ate bakyalemedde mu nnyumba eno. N'okusoomoozebwa bwe tuwulira nga waliwo ebitatambula bulungi naddala mu ggombolola zaffe zikola essaza ly'e Buddu, naye ng'ate ebimu bwe tubitunuulira nti ebimu biri mu mbeera ya kujereegerera bujereegerezi, kubanga ntunuulira nga abakulembeze bannaffe Obwakabaka butulagira okolagana ne bannaffe mu bukulembeze bwe tulimu, naye bwe ntunuulira nga ate tebataddewo bulungi kwogeraganya na kumanya nsonga lwaki omwami wa Ssaabasajja Kabaka abagamba nti ennyumba y'Obwakabaka gye balimu olwaleero ng'ekitiibwa ky'omwami ow'eggombolola y'ennyumba gy'alina okutereeza ejja mu kitiibwa ky'Obwakabaka. Ebbanga ddene abapoliisi abo gye balikoleddemu bingi bye bakoleddemu, naye tewali wadde akadomola ka langi wadde omukebe gwe basobola okuyisa ne ku luggi. Mu mbeera ekitiibwa ky'Obwakabaka nga bwe tugamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, kubiriza bannaffe nti olwaleero siwali abagobaganya wabula baafunirwa we balina okubeera bo we bawulira nga baagala mweru, naye ng'ate eno eriko nnyini. Ssaabagabo Kajeerero Haji Sali Zakariya agamba nti obutabeera na kifo we bakolera mirimu kimu ku ebyo bisinze okalubya emirimu gy'embuga gye beewaayo okuweereza, kyokka nga newankubadde nga gavumenti yaza ebyaffe abalina obuyinza mu ngalo mu bitundu ate bakyabiremedde. Kajeerero Ssaabagabo Kyannamukaaka, kusoomoozebwa kwe tulina okw'amaanyi ennyo ye poliisi okulemera mu nnyumba ey'omwami w'eggombolola eya Kajeerero. Tukola kyonna ekisoboka baba nga balemedde mu nnyumba. Tuuka wa chairman LC5 agamba nti mbikozeeko genda wa DPC, okutuuka wa DPC genda wa chairman LC3, ko wa chairman LC3 nti genda owa poliisi bennyini, ne baba nga bakoze eki, ne baba nga balemedde mu nnyumba y'abeene. Okusinziira ekiri ekyannamukaaka nga Ssaabasajja bagenda okutukyalira, tubadde tusaba poliisi n'abakulembeze ku chairman LC5 DPC okujja abasirikale bammwe mu nnyumba ya Ssaabasajja tukole emirimu gya Ssaabasajja obulungi, n'abagenda okutuyambako ku nnyumba eyo batuyambeko ennyumba tube nga tusobola okugimaliriza obulungi.